Webuzibidde nga ne DPC Mbarara Jafali magezi akwatiddwa okusizira ku mugizi w'egira PDF mu nkambi ya Second Division Makenke Mbarara Lieutenant Geoffrey Sande ono atukakasiza ku simu n'ategeeza nti omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okothoochole yawandiise ebbaluwa muyita era n'ategeeza nti akuumibwa ku kitebe ky'amagye Mbuya. The summons were sanctioned by IGP. Yeah. So you were sanctioned to Kampala by the regime specifically may not be the IGP. But all I know that he has gone to Kampala. So you want at least by tomorrow we'll have they will have given full details about why he was summoned, where he is. So for now we cannot give those comments. Ensonga emukwasisa tennaba kutegeereka nga tigigase ku basirikale abawerako egira PDF bakakwata omunini yaduumira poliisi General Kayihura Lieutenant Colonel Nduhula nga yali obukesi mu poliisi Albert Muhanji yali wa Flying Squad Richard Ndwaboyine okubegera ku mazimu ab'ekitagenda n'abalala nga bakunyizibwa ku nsonga zitali zimu naddala ku misango egyadizibwa mu poliisi. The police has been infiltrated by criminals. Kale, you must clean the police. So the only options that we have given these commanders are two. Nani? Baton charge. Well, at least even if I hit you, you will not die. Mwekine mukajjeno kale Kayihura afulumiza ekiwandiiko nga awakanya nti bba yakkiriza kalibu alaka livanizo kyenge okumuleza mu kooti. Angela Kayihura agamba nti famire yaabwe ne balooya be aba Kampala Social Advocates tebanasinkana Kayihura ovaali yakwatibwa. Okusinziira ku muka Kayihura, kampuni ya Kampala Social Advocates yokeewoleza Kayihura ne famire yaabwe. Kayihura yakwatibwa wiiki ewedde ku misango egitannamanyika ng'akuumibwa mu kambi y'amagye Makindye kyokka ng'asuubira okuleetwa mu kooti ey'amagye. Wabula kooti ne limuluwumula nga ne bw'enekumu balina okusooka okulonda agikulira omulala oluvannyuma ekisanja kyabadde agikulira Lieutenant General Andrew Guti okuggwako tekinnamanyika oba nga Guti yanamwozesa kuba ali wansi eddaala limu ku lya Kayihura kiba kitegeeza nti alina okusooka okukuzibwa amwozese. Twogedde ku n'abaka Parliament bagamba nti kikiseera oba amateeka gakola kuba Kayihura yennyini yali ayagala omusibe olukwatibwa amalina ku 9 mu mikono gya poliisi nga tanaleetebwa mu kooti. Wadde yali asabaye ennaku 9 okuwuliriza emisango abantu okubatwala mu kooti, naye ffe tusaba nti bakozese constitution y'eggwanga egamba nti omuntu by 48 hours babeere nga bamukoleze ki nga bamututte mu kooti. Gala nti engeri y'abanene nabo gye bakwatiddwako kirabika solution enaatera okukola etya okulabika. Abalala baagala President Museveni azze bujja ekisanja General Guti n'okumukuza Kayihura weesibe bulungi kuba alina eddembe lye. Oba bwe kiba kyetagisa oli amuweranga ng'azigaba buli lunaku, azigabira ne ku kadaala. Tekijja kuba kipya, akikola nnyo ate twabimanyiira. It is going to be the case that will set a precedent in this country. Will the law be broken in order to handle this? Will the law be will the justice be delayed because there is a gap? Let us watch the space. Boogedde ne bibagala President Museveni ayogereko ku by'okwenda kuno ku Lwokusatu ng'azze mu Parliament. So kati President okujja wano kijja kutuyamba okutegeera ye ng'omukulembeze w'eggwanga ayogera ki ku security. Agenda kujja tuwulira investigations we zituuse ku eri ettemu era government waawe etuuse mu kunoonyereza na biki byekoze okulanga ettemu eryo liggwawo. Ddamba Wizil, Ssenfuma, Obedi Lutale be bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.